Ku ssaawa nga 5 ez'enkya ya leero bano batuusiddwa ku kkooti wano e Kasangati okuva ku poliisi e Natete gye Basuze, wabula ng'ebyokwenda bibadde gguluggulu. Bano omulamuzi abasomedde emisango 57 ng'egimu ku egyo kwe kuli okulagajjalira obulamu bw'abantu b'ekiteezi abaafa 35 saako n'okutta abantu bano butaali bugenderevu n'okulemererwa okuteeka mu nkola ebiragiro byonna ebyalinga birabula ku bantu abaali baliraanye okumpi ekiteezi, wabula nti abakulu bano ne beesuulirayo gwa Naggamba. Bano emisango gyonna bagyegaanye, wabula omulamuzi olw'okuba nti akadde kabadde kaweddeyo takkiriza bannamateeka ba bano kusabira abantu bano kakalu ka kkooti era n'abasindika e Luzira. Okusita ku bannamateeka baabwe bagamba nti bano si bandibadde mu kkooti okuvunaanibwa emisango gino. Kisaka n'abalala omukyala Kisaka si be bazza gino emisango. Gavumenti yazza emisango gino kubanga singa yabawa ssente okukola bye baali balina okukola tewandibaddewo buzibu. Abandibadde wano mu kkooti balala si bano. Naye nga gavumenti esaddaase abantu bano mu maaso g'abantu. Kale nti obulagajjavu obwo buteekebwako mu buntu nga bo nti bavunaanyizibwa ku kufa kw'abantu, okwonooneka kw'ebintu n'okutuusa ku bantu obuki obulaga. Bano okutuuka okusimbibwa mu kkooti wano e Kasangati kyaddirira alipoota ya Kalisoliiso eyalaga nti baalagajjalira omulimu gwabwe ne baviirako enjegeya gw'ekiteezi omwaviira abantu 35 n'abalala ne basimattuka n'ebisago. Moses Junju, BBS Terefayina, e Kasangati.